Manya bampisa DJ bumutuuze bankwatira e Dubai ati zigera kwera nnaku 4 ekiwayi kyakulya kyebakuwa n'ensonga okukwasa kyebagikunnyonnyola bagaba bugambi your passport is blacklisted because it is fake. Kale kwegamba embeera gyempitamu eno si walungi wadde nina ulcers zinnuma abantu batuteeka waliwo AC tewali kyakulya esente zange zambulako kwegamba siri mu mbeera nnungi nnyo. Nayogeddeko ne embassy ya Uganda eri Abu Dhabi nansuubiza okujja ssaawa 3 kati ziri ssaawa 6 embassy tena kulinnyawo siga nti nina omusango gwe nali nkoze sirina musango gwe nali nkoze nagumu era sibiranko mu Dubai kubanga nti passport yange eri blacklisted neebuuza oba neewuunya dinza atagendako atakolanko overstay Dubai oba atakolanko manyanga gonna guno mulundi si gwe gusooka guno mulundi gwakubiri nga ntosibako kintu kyekimu nabadde nzize nga nze kutavulinga Dubai era nayishiridde mu agency nagisasula sente zali milioni 6 beino okunambuza Dubai twaze ne Flona wamu n'abantu abalala naye kikula ekinnuma ulcers zinnuma otutu nnuma enjala ennuma ebintu ebisinga okunduma nga amaaso gannuma nago because ntudde okwebaka ate embeera wendi esi enkubamu nnyo wali obuzibu bwange awo saba gavumenti ye Uganda oba yadda yina ekisa enyambeko nve wantu wano because awantu si walungi ebyaddala.